Alright, abantu banga amanya bampita yekoleranga bulijjo the number one music analyst in Uganda kansubire ente mole bulungi kansubire embeera ebatwala bulungi wabula gwatana subscribinga okilikinga on the bell notification ojja kubofunanga aboli chente kaya amanya bampita yekolera the number one music analyst nga nolunaku olwaleero mbaletedde ekitundu ekyokubiri ko bulamu bwa Ssemakula Hamani Abbasudde yali omuyimbi annakinku temwerabira nti bye twasooka okuteeka ku chaneri ebisinga bagenda babijjayo kyetwavudde tusalawo tubize no kuba abantu bangi babadde bambuuza byakkirawa nga kino ekitundu tukiraba kino tetukirabayo abaffe nasazeewo nkyaliwo temuliko mbandagala nga nkyali mulamu kambi bawe amanya bampita yekolera tutandise ekitundu kyaffe ekyokubiri. Awo mu kitundu kyaffe ekyasooka twakoma Hamani basudde bamaze okumununula mu mikono gy'ababi nga bamututte mu ddwaliro nga n'emikono baagala kugitemako wabula taata yakigaana era ne banyiga omwana waabwe mpolampola n'awonera ddala bulungi. Taata kyeyava amugamba nga amaze okuwona nti mwana wange nkusaba ogende mu kibuga otandike okukola abantu ba kuno babi genda otandike okunoonya obulamu eyo mu kibuga nga bavubuka banno abalala. Amanya bampita yekolera tusimbudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ebigambo bya taata byagamba mutabani we Hamani Basudde byamuyingira mu bwongo era ennaku ezaddirira ekibiina ky'entebe Gita Singers ekyali kikulirwa abakulu omwali Dani Mugula, Sulaimane Mayanja ne Matiya Kakumirizi baali bakoledde mu kabuga k'emisanvu. Bw'atyo Hamani Basudde bwe yabalaba Hamani Basudde bwe yamanya nti bagenda kuyimbira eyo yatindiga eggenda okuva ewaabwe e Bubondo. Era bwe yatuuka kyava abasaba bambi bamukkirize ayimbemu era bwe yabagamba nti nsaba kuyimbamu Muzeeyi Dani Mugula nakkiriza. Hamani Basudde n'alinnya ku stage n'akuba akayimba ke kali amajini geetala luno wabula bwe yakakuba Muzeeyi Dani yasiima nnyo era nakkiriza Hamani Basudde ayingire entebe Gita Singers. Muzeeyi Dani n'amugamba kwatamu obubwo tugende e Kampala. Bw'atyo Hamani Basudde bwe yegatta ku entebe Gita Singers. Mu entebe Gita Singers teyafunirayo mirembe oluvannyuma lw'omu ku bakulu abaali bakulira ekibiina kino amannya nsazeewo ngaleke kuba saagala kusitula mpalana okumuwalana ebitagambika olw'endabika ye bambi nga agamba nti tekijja kulinnya ku stage kirabika bubi nnyo era bambi okukkakkana nga mutabani wa Namyalo ekibiina kya entebe Gita Singers asazeewo akiddukemu. Hamani Basudde nga yabulidde ekibiina ky'entebe Gita Singers yasalawo okwegatta ku kawempe Golden Singers nayo gy'ataabandaala kumalayo kabanga anti yamalayo emyezi 3 gyokka. Mu mwaka 1985 ng'olutalo oluleeta gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza lunyinyitidde ekibiina ky'aba Super Singers kyalemererwa okuva e Masaka okukomawo e Kampala olw'amagye okusalako enguudo. Bw'atyo omu ku bayimbi baakyo ayitibwa Moses Katende oba muyite Mpanga eyali mu kibuga obudde obwo ne yeebuuza kyazzaako. Moses Katende yakwatagana n'omukulu Livingstone Kasozi ne batondawo ekibiina ekirala kye batuuma Lukwata Gita Singers nga bali wamu n'omukyala Sise Nako. Hamani Basudde yeetaba mu kusunsulwa era y'omu ku bafuna omukisa okusunsulwa okwegatta ku Lukwata Gita Singers. Omukulu Kasozi yamusiimirawo era n'amuwa omulimu. Olunaku lumu Hamani Basudde yali atudde mu ntebe ewa Kasozi. Mama wa Kasozi n'akyala kyava ayita Kasozi n'amuzza ebbali n'amubuuza kiki kino kye waleese waka watandise okukolagana n'ebibiina by'ababbi anti jjukira Hamani Basudde yali nagalaale nnyo bambi olw'endabika ye ng'ate olw'okuba yali mwavu nga si ye muntu ali awo nti asobola okwefaako. Kakati maama olwamulengera neyeekangamu n'alowooza nti oba mutabani we yatandise okukwatagana n'ebibiina by'ababbi. Wabula Kasozi yagamba maama we nti maama ekyo ky'olabanga ekinankananka kirimu ssente zange kirina ekitone ekitagambika kwegamba Kasozi Livingstone yali musajja mulungi nnyo mu kusipootinga ebitone yenze yeekolera.
mu mwaka 1987 Amani Basudde yasobola okufulumya teepu ye eyasooka eyakyusa obulamu bwe gye bayita Mukyala Mugerwa. Njogera mazima mu byafaayo bya music wa Uganda oba mu byafaayo bya Kadonkamu mwali temubeeranga mu luyimba lw'amaanyi nga Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa yakyusa enjiya y'okuyimba. Abayimbi abasookawo bayimba nga Kadonkamu baalinga bazannya buzannyi bw'owuliriza oluyimba lwa Sebata Fred Samuwange original version gye yakuba ne Prosi Nabigumira mu mwaka 1983 olabanga kwali kuzannyiriramu wabula Amani Basudde yabazuukusa obwongo n'abalaga nti Kadonkamu bamuyiya bati era okuva olwo abayimbi nga ba Fred Sebata teepu ye eyaddako yali abagenda baalikomyewo owulira yakyusa nnyo enkoba y'ebivuga yakyusa nnyo obuyiiya bwe yakyusa nnyo ensengeka y'ebigambo. Amani Basudde ye yasooka okumanya nti abantu bozze okuyimbira Kadonkamu mboozi kunyumya bw'oba ogenze okunyumyamu n'abantu ng'olina by'ogenze munyumye nabo osooka kobabuuzaako era ye yaleeta introduction mu njiya bino by'owulira ba Bobi Wine bawoza straight up Dangala Kamocha. Amani Basudde ye yabireeta nti omuntu asooka kweyanjula wajava n'amannya ge n'okubuuza ku bantu basanze oba bamuwuliriza. Oluyimba Mukyala Mugerwa lwafuuka ensonga ku radio Uganda nga buli budde lwe luyimba olukubwa wamma mutabani wa Katende n'afuuka mutabani wa Katende era taata we omulundi gwe yasooka okuwuliriza luno oluyimba mukyala we oba maama wa Amani Basudde Namyalo yaŋŋamba nti baali bakamala okuwuliriza amawulire g'essaawa essatu ku radio Uganda ne kuddako oluyimba olwo. Taata yeefuula atasanyuse nnyo naye nga mu mutima yali asanyuse era enkeera waliwo omwami yava ku mutalo omulala n'avuga eggaali okujja e Bubondo ekimuleese kugamba taata wa Amani Basudde bwe yawulidde mutabani we era bwe yatuuka ne bamuwa kacaayi ne bamwaniriza olwagira ne bamubuuza ogubadde kyava mugamba mutabani wo namuwulidde ku radio ng'ayimba kwegamba ekyamuvugisa eggaali okutindiga eggenda eryo kujja kugamba muzeeyi nga bwe yawulidde mutabani we ng'ayimba amannya Wampita yeekolera tugende mu maaso. Iza omukadde yanzaala yaŋŋamba nti Amani Basudde ye muntu gwe wawuliranga oba bwe bawulira oluyimba Mukyala Mugerwa ne beegomba okuwulira eyaluyimbye nga buli omu yeegomba okuwulira eyaluyimbye era bwe baamusemberera nga buli amutuukako nga takikkiriza nti ye yaluyimbye nga nti balaba endabika ye ne bimuvaamu tebikwataganirako ddala kwegamba baabigattangamu nga tebigatta kwegamba endabika ya Amani Basudde nga tefaanana n'ekyo kyemuvaamu. Ku lutambi Mukyala Mugerwa Amani Basudde yayongerako okuzaala kwa leero kwe yayongerako Mukyala Kandida. Ku Mukyala Kandida n'ayongerako olutambi omulamu tonnenya. Ekiseera kyatuuka nga Amani Basudde yeyeetisse ekibiina kya Lukwata Guitar Singers ng'era yasooka ku kipande nga Amani Basudde bw'ataba ku kipande kya Lukwata Guitar Singers wamma nga tebagenda kutunda kwegamba baatuuka time ne bakama be bali abasatu bennakumenyedde waggulu okuli Livingstone Kasozi Moses Katende Nesise Naku ne bakiraba nti Amani Basudde gwe mutwe gw'ekibiina era bwe batyo ne bamuwa obwa director Kale olabye manja yagamba bajjanga bakkirina kati bali kuwa manager bw'ati Amani Basudde n'afuuka omu ku bakulu ab'ekibiina kya Lukwata Guitar Singers. Awo biki ebyaddirira nga Moses Katende amaze okwabulira obulamu bw'ensi eno ekibiina ne kisigalamu bali abakulu abaasooka ab'oku ntikko Livingstone Kasozi Nesise Naku yali afuuse muganzi we batandika okujoonyesa Amani Basudde mpola mu ngeri ejooga nga Kasozi ayagala okulaga nnyo nti ye boosi bw'atyo Amani Basudde n'atandika okufunamu ekirowoozo ekyabulira ekibiina kya Lukwata Guitar Singers. Towerabira nti awo tuli mu mwaka 1993 era olunaku olwamalira ddala eggobe mu kibya bali ku kivvulu
saidi zemukono amali basudde gye yanyigira ebitagambika biki ebyamuggyako waya bye tugenda okubaleetera mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Amannya bampita yeekola the number one music analyst in Uganda. Mweyongera okusubscribing clicking on the bell notification and okusharingako ne bannammwe atannaba subscribing sharing kola buli kimu ekyongerayo vidiyo eno yenze yeekolera.